Ajja bw'omumma kwezi ssaawa aba mukambwe kye kimu n'omukazi. Yes, katubadde ku mulamwa singa omusajja kibakwatirayo bukwatizi obudde emunyonyo ozze ssaawa awo ku ssaawa awo tweteekateeka niwesanga kikusaze tekinnemesa kukuba olw'ensonga ekiba kigenda yeyo omusajja gulaba n'obeera nga takuva ku bwongo. Ekyokubiri nenze sikikolanga nze nga mbadde kwalite tekinnemesa ekyo nga nkwagala mbunekonyaga nakoze biki kyate kigenda kubeera ki kwezi ngozeeko mu science nti bagamba bona obubanga ogira nnyo kiyinza okubagamba like kyaffecting enseke zaffe ng'abakyala kisinziira nti bidi kasebanga yamaine waliwo okubanga nga kyakajja oba togira nnyo era nenkuba gye nkuba mutebeera ng'eri ng'oli mulamu n'ava muto mukuba musaasiramu katono simugjayo zirembe otukyusaamuko ku sitayira awo obulala. Tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange Asha naava namatuba nange mwasibye mutya buli mutya kansule nti muli bulungi nnyo nyidda. Life Experience twagamba buli omutulaba tuba tubaleetedde epya ate olunaku olwaleero tuzze ne kojja tubeere nga tuwayawayamu. Twebaza abantu abatulabira mu bitundu eby'enjawulo, abatulabira e Uganda, abatulabira abroad. Banange etasiima ebulagiwo ate nga nyongera okujjukiza tukwera wano ku Silverback ekifo kiri ku Sama Road. Weno munnange osobola okujjawo okwo n'otuulawo okwo, waliwo ebyokulya n'ebyokunywa. Mande baba ne pizza buy one get one. Ate nga nyongera okujjukiza ateekamu omusimbi Ranks Auto awe Nakawa ku Jambo Bond. Ate omwami oyo alina emmotoka ennungi mukwano osobola okuba nga omunoonyaako akuguze emmotoka ennungi etali yagenda kukanika mu garaji mbu ate ngiguze ate ngitwale mu garaji ekanikibwe nno. Akuwa emmotoka ennungi gye weetaaga. Alina emmotoka ey'ebbeeyi ennyo eya layisi kwegamba buli muntu yamufunira bbeeyi ye. Bweno munnange genda omuwagireko Ranks Auto awo ku Jambo Nakawa genda omunoonyeeko. Ate nga munnange olunaku olwaliwo nga bwe mbagambye tulina kojja agenda kuba nga ababuuzaako ate era tukomeo tusandikira tusanyusa okulaba. Kale mukyala Naava banaava yongerako ekyamukyala Naava bamuyita Naava kuba Naava kikyogezaako tegeeza anti kati mulimu amannya kati wembeera mukyala Naava lwe ndikulaga omwami lw'olimpita mukyala Naava naye kati wano nze Naava badde mmanyi ogagenda gantu ndikulaga ekigambo. Twalamusizzaako basawo ne bannyabo abaliyo mwenna abatulaba kansubire muli bulungi. Amannya n'eddoboozi nga bulijjo kojja Ibula omukyalo ono yannyongerako akagambo k'omusomesa ndowooza bajjajjaabe baamuloosa nampa ekitiibwa ekyo nkyeyanza kansubire nti buli omu gyali gyatulabira ali bulungi. Erinnya eryo nalikwongerako omanyi ndi muntu nalina mukwano gwange yali muyimbi lumu alina akasaga ke yakolako bambi Mukama amuwummuze mirembe. Alina akasaga ke yakolako nali muto by then naye simanyi lwaki nalina obwongo. Gayi bali bamuyita Ibra yagenda na is it Canada oyo gayi yakolanga ku Star TV Black yes. Namukubira namugamba abampeza ebifaananyi by'ebyobwereere naye kati ngenda bita era nga tompadde ssente. Ansa gye namuwa gye yakozesa ate neemuyisa wate nga tamuwadde na ssente. So nebaza okuba nti ekyo ekyokugamba omuntu ekintu nekikwatayo. Bajjajja bange bakyampadde feva eyo. Era ekigambo ekyo ekyomusomesa nalingaawo neŋŋamba naye ojja Ibula kino tekimala twetaaga okwongerako ekintu ekirala okusinziira ku byoyogera obeera musomesa. Bweza bwa mukasa nze munaye ndi mwana wa mpewo seegaana sijja gamba nti ndi mulokole naye gomba nfuneeko ku mukyala nga alina empewo. Ofuna omukazi buli nga muntu wampewo alina aba wa mukisa anti waliwo abamu empewo abazina naate ne batazirayike ne bagezaako ate okuzirwanyisa. Kituufu era kati okusanga abawala batono nnyo ku 10 nga ggwe abeenyumiriza nti nze ndiko empewo. Anti kojja Ibra nze n'okwogera kino ekigambo mu kutuula mu kamera bwe nti neŋŋamba ndi mwana wa mpewo oba ndi muzzukulu wa bajjajjange nze nga sisobola ndaba biswaza ne kati ndi proud kuba zinyisa budde kibungu. Mbadde ngezaako okugamba ekyo nti abantu
balina engeri gye balabamu ekintu ekyo naye ng'ate ekintu kyennyini omuntu olina okwenyumiriza mu buwangwa era gy'okoma okukkiriza n'ozitegeera gy'okoma okufuna emirembe. Nze bajjajja by the way ndina mulongonze Kizza. Lwakuba abasajja bankwata bubi. abasajja oba okuumuuka nnyo kati ne mugaana okugiranga. Ne tugaana okwatagana. Oyinza okuba okuumuuka nnyo kati ne wabeerawo awo okugira omusajja akuteekako omanyi omusajja abasajja tuli fana ate mwakazi temumanyi omukazi gy'okoma okuwoomera omusajja musajja akoma okuteekako pressure naate olumu gweoyinza obutakitegeera. How pressure etya ati omusajja kati omusajja ye kati bwegatta n'omukazi nenegatta naawe nfuna enjawulo ya naava neya ssebo. Kibanga bw'oteeka bw'oti amatooke mu kamwa abagafumbye gengeddemu oba amatooke ge bayita agabwatuka oba n'amatooke ga nakitembe oba ne bayita linnaalongo oba nga bw'onoolya lumonde wa Nambiru ne Kawogo oba n'olya lumonde wa Ddimbuka. Kati omusajja bw'alinga bw'ati mu mukazi abanga lumonde nti ono ndidde Ddimbuka oba lumonde wa Nambiru. So kati pressure gyakuteekako aba agezaako okulaba ng'akwesigaliza akubeereko yekka ate mba sibyagala. By the way olina ekigambo kyogere n'ogamba oyagala ofuneko omukazi nga yatereeza empewo yumen toyagala nti oba yabireka biki si bangu bakusanga. Buli muntu alina ebyobuwangwa era nze nali mmanyi baganda be babirina bokka kumbe buli kabira erina obuwangwa n'ennono. So okufuna omukazi ow'empewo osobola okumufuna naye ng'abamu tebabitereeza tebabitegeera nga n'okutuula n'okwogera nti bannange nze bajjajja tasobola aswala. Linza n'okugaana okusiima ne mukwatagana bino nga by'otera olaba nti omukazi tukoze bulungi purogulaamu lw'ogenda okujja okunzijamu ne weekanga ng'ogenze wamusoke ng'ekisubi kikusaze nga weekoonya akagere. Sayini y'amaanyi nnyo baba tebakusiimye sayini y'amaanyi nnyo kulaga nti kyogendamu naye lwakuba nti era omusajja ng'abadde akwagala kiyinza obutamulemesa kulya. Kale nze ondaba sisobola kwegatta na musajja nga ndi wa musoke. Omusajja aba takwagala tufuna omusajja akwagala. Nina ne gayi yakyogera nali mbeera ne nagamba mbu tonjagala ne mugamba sisobola. Kye kimu ate ekiba keeping okubeera nti kizibu nnyo omuntu okwera ebintu biri bibiri ebibayamba okubeera ng'omuntu kizibu okwerabira munne. Ekisooka kwegatta n'omukazi nga yeekoonya akagere kubanga yagenzemu ebyo ebintu byammwe ekyo kimu. Aye ne mugeza ne mufuna omukisa ne kibasangayo busanzi ozze ewaka oli fiiti bibyo omaze okwetema sipeeya kati nga omukazi omutuufu abanga abadde ng'oli muyonjo tekyalibadde kirungi kunaaba ng'ogenda kuba ku musajja. Kati kitwale nti ofumbye bulungi envaazo ate enva ezo zimaze okuboobera abagenyi bazze olwaba supu akendedde ate ozongeddemu amazzi biba tebigenda wamu bijabulukuka akaswako bannange. Waliwo ekiddo kye naaligayi nyakyo naye kankireke. Waliwo ekiddo kiri mu kyalo eyo kirina olusu olw'omukazi olutuufu n'okuddayo ku mulamwa nti ozze okyalidde tolina buzibu katugeze nti kati obeeranga munyonyo tulima kindi gwe munyo kati kikuleetera mbu atuddemu okunaaba ebijanjaalo oba ogenda bijabulula mba nino lekamu kali akaso kyoba olina okuleka wali eri kakagunye yesolaki nti abantu singa ku makya nkutega bwe nti ekibatu negamba bebi nzijaamu n'ompoleeza amanya ngu ate biki boosi biki abantu banyiiga nnyo ku makyawo lwaki nti weebase tukabe obwongo tebwebaka weebase buli lwenkuyisaako bwe nti bwana mukulu bw'obwongo bupiiki nga bubanga obumanyi nti waliwe obubona obwange bwetaba omusajja azokka nga waya eri bweki ku makya olw'ensonga oba weekyusa bwosaka abeere bw'okola biki bw'obwongo bumanyi essaawa yonna buba mu kwesonga kati ogenda okuyingira bwoti ng'ebyaba obedde bulungi era omusajja bw'omumma kwezi essaawa aba mukambwe kyekimu n'omukazi
yes katubadde ku mulamwa singa omusajja kibakwatirayo bukwatizi obudde emunyonyo ozze saawa ku saawa awo tweteekateeka niwesanga kikusaze tekinnemesa kukuba olw'ensonga ekiba kigenda omusajja gulaba nobeera nga takuva ku bwongo ekyokubiri nenze sikikolanga nze nga mbadde nkwalite tekinnemesa ekyo nga nkwagala mbunekonyaga nakoze biki kyate kigenda kubeera ki kwezi ngozeeko mu sayansi nti bagamba bona obubanga ogira nnyo kiyinza okubagamba like kyaffecting enseke zaffe ng'abakyala kisinzira nti bidi kasebanga yamaine waliwo okubanga nga kyakajja oba togira nnyo era nenkuba gye nkuba mutebeera ng'eri ng'oli mulamu n'ava muto mukuba musaasiramu katono simugjayo zirembe otukyusaamuko ku sitayiro awo obulala ojja toli walo neera gwe omusomesa dda so n'ekirala ye musajja okukwata ku bitala bye wa bakuli oba gwe n'otumira ku muzindaalo musajja ogenda ekyanuuna ewa bakuli ngawo okutegeera abadde kibani musajja ogenda ekyanuuna omusajja owagira abantu bagenda ebbakuli bannange nkutidde kati omusajja nomanya otya akwagala nga takufamiddeeko mu bisambi obadde ki kati nze naava ng'oli mukyala wange bino sibagira bikola bwe mwera gw'osanze naye nange mbyagala tweyagala nze njala nga twemutwale nenjawo mulundi gumu n'ontuula wano eno oba omuntu bw'abanga ali mu kuwuga nembanga awo gwobuuzi bwetu nekatyawo neeta tuli eri neera tuba tuli bwayiise mu mazzi mba ndaba ng'ali mu Amerika ng'ali kuzia ng'ali kwakatimikiza ebugoloobi so omusajja yenna kubanga oyagala omusajja mube kati abantu bafunamu obutategeeragana naye mulimu ebintu by'okola commitment eyo nebeerawo nga y'amaanyi nga n'omusajja ajja kubeera eyo agambi naye nava wange ono so naawe omukazi n'otumirako ku muzindaalo gw'omusajja musajja abo era ekiseera abakazi mukola nnyo ensobi kusanze omusajja mutuusaawo omusajja yeegizeegize agenze yebbise mu buliri mbuze ensanga eyo tokikkirizanga okkirizanga musajja kukulira mu nzikiza ki byaba akukusa jasanga omusajja nga yebalabwaladde ebintu nto jasanga omusajja alina enziku akuteekemu ng'okuba nti aliyo yeefuulafuula mbu yegiraja tonkwatako musajja mutule mu ntebe wokka mukwate ku waya bw'otabe nti baya ddala ŋŋumu oba si ŋŋumu yogera ne musajjawo otyo so bwebanga nungi nnyo sooka otumireko ku muzindaalo gyanirize kambe nazzi kuno bajjajjaffe baani bayanirizanga abasajja mu ngeri nnyingi sikutuuka butuusi nti mubanga okwegwira nedda nti babagoba mweteeseteese ozze bulungi okundaba ne sipidi gye muliko mulenga nga abagamba nti ekibaguddeko bugwe yaniriza munno tumirako naye ku muzindaalo ku nsonga eyo yennyini by the way waliwo abasajja takuteeseteese wabula ajja akugwira kiva nti takuyinaako feeling nyingi kiki kiva ku bintu nga bibiri oba bisatu mulimu abasajja abamu nga bayinamu olunsonyinsonyi musajja yina twale ng'alina ensonyi okimanyi mulimu omusajja ayinza okutya okuyita mukazi we bebi nga jasi nga ye ng'omuntu nga kugamba nga ye kugamba nga ali awo bwatyo nati okuyita omukazi nosanga omusajja ni bebi gyebale bebi mama nakiboneko obadde ogamba ki ng'omusajja akola bwatyo ennaku zene kyala abasajja balina stress nnyingi balina stress za bizinensi emirimu abantu balina like ebirwadde bitategeerekeka kati omusajja ng'akimanyi nti nze kasitanstituka mala eddakiika ngezi nga 2 kati jjukira bw'ona omulwaza ennyo bino mweteekateeka ajja kwendinga apo ng'akumalidde mu bisambi kati omusajja kiyinza omwera mu bwongo mission ebeereemu nti kasita bwana mukulu asimuka bw'ati talina mulwaza nnyo alina okumakinga sure ekiro ennyo
kwatako kunywa nto katono akakizi nga yamaze dde okuyingira yewala kiri eri nti lwakoma okugira ennyo akoma mu kkubo agenda kukoma mu kkubo yakakuba serefu bw'ati era ekyo ekintu bayiza wekiretedde abakazi bangi okubalemesa amaka ne banoba oba ne babago like abamu bayinza okugumiikiriza n'abeera ewaka era afunirako kiyambi obwebweru oba abamu n'alaba nga talina nnyo kimusiba waka like akasente katagalamukko mu kisenge otagala butagazi laba ate bwagendewo omuntu omutuufu n'agamba nedda wano kibulamu embeera munaamu gye jasinga natural bw'atyo leke kuba kalinga avuka ennaku zineeno tetufunye nnyo mukisa bakojja baffe tuwa buddu babaani ye jasi yefaako yekka ng'omuntu n'otafa ku mukazi n'atamanya biki bigenda kuvaamu bwera nti omukazi ono oba tumuteeseteese okugira on top of that ku nsonga eyo gy'ogambyeko nti omusajja obutawa mukisa mukyalo ono okutuuka ku ntikko kiva ku bintu bingi nnyo ebisobola okukulemesa okutuuka ku ntikko ng'omukazi era bintu bingi ebisobola okulemesa omusajja okutuusa ku ntikko bitya kati kantandikire ku mukazi naava oyinza okujja okunzijamu naye nga obala nti singa nkuwa lekogamba nti ono yibbula bwanzijamu nnika ne bwe musaba abiri agampa naye nga gwe kubwongo ng'omuntu nga siriiko n'olwokuba okimanyi nti ompisaamu akasimu n'ojja nomiitinga n'onzijamu oba n'ompaako nja kukuwa ssente kati gwe kalina obeera mu kikolwa naye ng'obwongo bugamba oba amala ddi ono ntambule ngende fokasi oli wano eno n'olowooza mwana gwe bagobye ku ssomero olowooza YouTube channel ze zitakula kugamba nga just wano nga si gw'oliwo obwongo tebuliiwo ekyo kikulu nnyo nti abantu bangi abakazi bangi balina abasajja oyagala kugula iPhone naye atula boyfriend tagenda kugisobola olina okunoonya omuntu gw'olaba nti tomufiiringa naye ate akikola ekyo oyagala vuga mmotoka obeera gw'oyagala talina busobozi so kati kiyinza okukubira era n'abakazi asinga ng'ali mu maka omusajja gwe yalaba asobola kale mubeezaawo naki naye ng'obwongo taliimu ekyo kikulu nnyo omukazi ekyokubiri ku mukazi ekiyinza okukubirako obutatuuka ku ntikko ye mukazi okubeera nga omusajjawo n'otamanya sayizi ya musajjawo omusajja ayinza okuba ne waya ye nga si mpanvu bulungi mulimu abakazi abawanvu n'abampi kati waliwo kye bayita enje ku mukazi sigenda bisaba okulula nnyo waliwo kye bayita enje nga mbisebiseeko kati enje yo singa ebeera wala omusajja kijja mulemesa okutuusa ku ntikko waliwo we muyinza okuba nga muli mu kikolwa waliwo omusajja lw'otuuka n'owulira nga fiirwe yezze wakunywerezaawo kati enje ya wakuba topic eno bannange nkoze bubi naava esaana nga njibuze direct esaana nga njibuze direct nga terima naye kangezo kati bikirira omusajja omukazi singa oba ofunye obudde mu abakazi abali eyo funa obudde wereko okulugala omunda katono ojja kuira nga alina obuntu ng'obulinga ng'obuyinjayinja munda kati buli omusajja buli kyova olaba twatibaizinga nnyo abasajja tolina kuba bukubi bwoti n'omusajja olina okuba nga otambuza ekiwato nti kati bw'onaojaebwoti kijja kukulemesa eyo enjo gikoonako kati omuntu olwo oluggwako mukazi wagambira nti awo tovaawo ate kyemukola bwe kitandika okunyumira ennyo kati omusajja obanga topiikinga era bengambira ennyo abakazi olanga musajja alina amaddu mangi bw'atuuka awo ng'olaba akyusizza atandise okuyaayaana funya bwoti olugalo luno mukube bwoti ku kinegajja ku kikisoba nga omulundi gumu ku nsigo mazzi gajja kusooka gaddeyo oba tetuyo omusajja omugezi asooka n'afuluma katono n'abeera tusenya mpewo n'emufuuwako n'akomawo munda n'akifulika so kale ekyo nakyo kiyinza okuviirako obutatuuka ku ntikko obutatuuka ku ntikko kati kaŋŋambe ku sayidi y'omusajja kati nga ndi ku sayidi y'omusajja oyinza okulemesa okutuuka ku ntikko omusajja kwe kubeera awo gwe kennyini ng'omuntu nga tomanyi kuteekateeka mukazi
abakazi mulinga nga bwolaba nti emmoloka z'omukka ogistartinga n'ogiwaamu obudde bw'ogiwaamu obudde nejjuza omukka ne kati ono omusajja ono nti yakajja akugwiridde takuwadde time n'akutta obwongo ozze onejjuka kati obwongo omukazi bwe buluuzinga bwenna oluuzinga tekyogenda okusaba mukazi ng'agamba nti wembeera ne boyfriend ABCD ebintu byonna bibakkirya amaaserera bulungi nemba ne boyfriend bwenti mbeera mukalu kiva ku ki kati kuliko omu apakuka ennyo ogenze wamunno obweteeseteese n'omuntu byakoze omuntu n'akudisappointinga obuvubuka tuli bajama sajja ayinza okujja mu bokisa ennyumba yonna n'efa abavubuka tuli bakyafu tetwefaafa abavubuka tibashevinga bane okushevinga neebuuza y'ensonga osanga omuvubuka ng'ali smart mukubo like okuva ku ngato yenna kungulu n'omukwano najja mpule nekumala lwaki abasajja weakness esinga okuba naye y'amaanyi omusajja asoogenda mu bbala n'anywa emitwalo aga naye nga ndawe yerimu ekituli naye ng'alina bokisa 2 nga kigwe ku baana abatali basiraamu bw'agenda kati jjukira kamwe baganda tetugenda kugenda yeeyo naye omusajja alina bokisa 2 abaawo okushevinga abaatereka bino bintu kiki simanyi jasi ndowooza omuntu avuka abasinga kwegayaaza baba babbizo baba bakisimanyi kati omusajja oze bweteesesonyi n'ava obwobo nga bwewunya onzize waneene ewaka nzijemu kibokisa bwe nti mmeme neefa olwokuba nze boyfriend wo oyinza obutakindaga sayo dairektigamba neewo n'obikkirira agenda okujja okukwatako bwoti nga jasi otuusa butuusa mukolo okukuuma kineeno kyakundi kwe kati bwetugenda mu kikolwa twede nga bo obwongo obufu kitegedde kati nekyali kisembayo era ku musajja ye musajja okukola ebyo bigafula kumala gayingira banda simanyi bayita banda kireka banda kati n'otuuka ekiseera nga oli kwegambwe ng'alumwa bulumi abe alimu kasi omukazi afuna fiiru eyo nti bannanga ono baamala ddi kitegeeza nga obuba bubuze so lwaki era abasajja abasinga abakazi abasinga bw'afunako omukisa n'agenda ew'omuntu omulala n'amutuusa ku ntikko ne bw'oba nga omuwa ssente mmeka omukazi takubala nga musajja ekisembayo era obwongo buba buwankawanka olw'ensonga abeeramu ne looka eri nti gwe bwe omutwala bw'oti omukomya mu kkubo ne waliwo amuwa fiiro y'ekintu kyennyini kyakola ate awo tusukkawo so kati mukuddayo akatono ennyo ku bakazi singa omukazi obeera ne weakness eno nga gye nagambye nti nga wali natandikire ku mukazi nti omukazi oli muwanvu ku bbaawo noonyaako ku ddagala lisobola okusembezaako ku enje eyo mu maaso katini oba manya sitayiro ki gy'olina okuwa omusajja enje waliwo gundi egisembeza yes batwale obudde bagende ku peegi banoonye vidiyo yonna kweri bakeberaani kujjaigula omusomesa omukazi obanga olina ekizibu ekyo omusajja emirimu kuba omukazi agenda kugamba nze bba wange mufiiringa emirimu agikola bulungi maasira bulungi naye kyagaana kati kitegeeza waliwo ekizibu omukazi yannyumizaako amaze ne bbaawe emyaka 15 naye tamutuusanko ku nti bangi nnyo mu bufumbo era ekimu ku kisinze okukaddiya abakazi kyekimu ku ekyo ekizibu nga naye nga jasinga olw'okuba nti tofuna ku eryo ssanyu kubanga totuuka ku ntikko nga bw'olaba omusajja bw'ayaayaana akyagira bw'ati n'omugamba nedda soka olindekaawo katini niwaba nga alina seevi atereka mukyala ajja zitumya essaawa ezo mpaka lwanamala okulirizinga era omusajja n'ensi yonna agenda neggulu tatalina kuvunanyizibwa agenda ddikuwa ajja kugamba nekyatukeere mu stage awo nga kino tosobola kugendayo ng'abuza kujasa eddakiika ezo kati nga omusajja bw'abeera kati naawe omukazi jjukira otofunyeeko ku gundi ku fiiru eyo bakunyumiza binyumirwa n'omukazi agenda kugamba omukazi w'ebuuziro bye biki bifunangako kati bambi lwagenzeeko mulumbe mu kyalo afunayo ka John bwe yasoma naye mu kyalo n'amusooberera n'amutuusa amanyabo
kati nze nakunyuzeho kasitole kamu twali mu kyalo eyo nenyimba ezo bazimba ensiisira kati omukazi ajja ne bbaawe pakirolese n'emboozi eyo so omukazi mukyala alina akavubuka kamubebedde ebbanga ddene yali yakajjamukko edda kati nga bajjawo kubagira ne kabboyike bazimbye ensiisira ensiisira nneneko mulimu ssenga omuka alina we yeebase n'omukyala omusajja ne yeefuga kati akavubuka kagamba omukazi naye lwakitonzi jaamu kati omuvubuka bamwanjudde ng'omwana wa famire wakati omusajja aliko teri yeebase ali mu kufuluuta bibye kazi agamuka nedda Tomasi oliikana nnyo ng'omala n'agamba sisobula ati naawe ekyo tuli mu bantu kati omukazi ng'amuwa kayinamu ng'amukuba omugongo asalako bw'ati katene nnyo Tomasi atandika mulimu Tomasi yagenda omanyi ng'atuuse kaseera sijja kuleka kati kati buli muntu yenna essaawa eyo erina engeri gy'emuyisaamu najjukira bantu oli mu maka tokifunangako omusajja yefaako yekka awo aleekaanya ebyo amaze yeegwiridde ebyafoloosa so ziba nsonga nnyingi nnyo omukazi okujja wati I know so bwetyo nno bwe tubeera ku life experience gwe nno anoonya kojja munoonyeeko ku tiktok ze akozesa kojja Ibra omusomesa munoonyeeko emboozi eno tulina yo tugikomya ate n'abeera nga agiwongerayo mu bujjuvu gwabeetaaze okubayambako kweza ensonga empoozi kusumba omwana w'obuwala amaka tegateredde bane tulina ofuna bakojja ne basenga ate nga ffe abantu tetukuze na basenga baffe tetukuze na bakojja baffe wabula twetaaga abantu abatuteekateeka oba abatuyambako naddala mu nsonga ezo ezaki ez'obufumbo tukwera no ku Silverback kakojja akagamba akasembayo eri abantu baffe kagamba akatandike kakengenda okubiriza ennyo abasajja biri ebintu nga bibiri nti abasajja mwe bakyala bammwe obudde yes ne bwoba ng'oli bize otya ekisenge kyekifuga ewaka ekisenge kikulu nnyo era nazzikuno eno nga ffe bamaama baffe bajjajjaffe buli kimu kyonna baakimaliranga mu kisenge taata yasobolanga okubanga maama obi kyesiwaga naye nga omanyi amaka gabeeramu ebiva ne bakola ki naye kasa bagenda mu kisenge maama n'ajjamu muzeeyi kiba kiwedde kizamu kibagamba kasa mugenda mu kisenge ajja kisalaamu aleeku noddamu aleeku musalaamu nga twejjamu oluyombo oluba luwedde mugenda okuva mu kisenge nga buli kimu kiwedde so abasajja twefuula nnyo bibe ne bwoba bize otya omwagalwa okumya ewewaka weefudde nti emirimu tegiri oli ku laputopu bambi omukazi ono akimanyi okumawo ssaawa 2 ataddemu kannayikyaka akakatimba oli awo wenna weefudde bize kugundi omukazi bwe yetegaatega bwenyoolanyola bw'asalako bw'akola biki so bw'oyinza okwetera oluusi n'omukazi okutuuka n'agamba owaaye kanese nosanga omukazi ng'avudde mu bbanga lw'ennungi n'ayenda tategeera nokutaa nate ogamba gundi oyo mwenzi biki biki naye nga buzibu bwava ku ggwe mwami guwasindiikiriza ojja ewaka weefuula bize ogenda mu kisenge opakuka bupakusi towa muntu ono obudde kikyosuwa ekiba kigenda okuddako mu maka bwenzi abasajja tugezeeko nnyo okulaba nti amakaaga ekisenge ekyo tukifisiza obudde bwakyo beerako ne munno ng'omanyi togenda kukiira mubireeko mu kisenge eyo bireeko mu kisenge mweko ku budde mwebaseko wane eno omuvumbagatire nebisebisaatumala okufuna bannaffe nga omufuulanga namwannyoko wa bulijjo bajja mukuyambako banajjawabwe otandika omuwaayiriza mugundi yali mwezi gundi yali akola ki nenge ebizibu byava ku ggwe byatandikira ku ggwe so bwetyo no bwe tubeera ku life experience Uganda mubeere bulungi mweraba